Timbadde nkyakulaga amazima katuwuliriza wano. Client yabinsinyikira. Wano nyinawo abasajja abali serious. Abasajja abali serious mujja mu kabox. Abajja mu kabox kange nga mumbuuzaako nga muwaawuza temujja tebina kye bingasa. Toyonoona budde tojja njagala ali serious nga ayagala sex ayagala video call benjagala mu kabox kange abawaawuza smile nice body smile nice looking already nkimanyi thank you. Dobozi lya Shadia kati nkulimba enfuneki oyagala simu oyagala simanyi iPhone oyagala sente za nviiri okitegeera oyagala kulabika bulungi njala kwegamba omukazi n'ogenda obbalirira nga omukazi omulungi omutaddemu ssente ziwalitadde ka business ko nganze kakono zisitule nzisemwono omukazi omulungi yalabika bulungi adde ku social media mwe mukwane zembeere eno nga mwe munyumira ku ssente zange okitegeera naye ate omuntu waveewo akufuukira ekizibu fo kyofuna omusajja afumbirwe kati nze nkubuya byenye ebigambo wammanga Shadia omusajja alina Shadia wayo omusajja kati gwa postinga gwaga nti yafuna kano kakwate bulungi nyankulaga eno video oyo mwezi gwa postinga muganda we okumanya nti platform mukozesa ensobi alina gayi gwa postinga muganda we apostinga ya musajja gwayagala twali ku police awo ku police ne police awo yewaabwe oyo gayi yajjanga muganda waabwe okitegeera era yino oba ye yakulimba nti omusajja muganda we simanyi tweyanziza nnyo webali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ngawe makula ngawe makula ndi wano ne kakono tulize tuwayemuko ku mboozi tubya mukazi wange omupya omunyankole ebyampadde byagala okutwala omupya omufuna omufunye ddi omukazi amufuna dda kakono nina mukwano gwange by the way nga tutandika yangamba nti wabba mukyala we aliwa namukwano gwange tomumba. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Vega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganye amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganye nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Vega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ote okubanga tomumanyi naye nze yaŋŋamba nti oyo omukazi gw'olina mukyala we aliwa ex wange oba ono gwe nnyina kati siri sure oba yono gw'olina oba ex wakati njagala mbuulire mukazi we kigwe nnyina ono gwe nnyina omunyankole oba ex wange kamukubire atubuulire soko mukubire atubuulire mukazi ki mukazi ki omutuufu wanga omukazi nnyina munyankole kyekiriwo papa oli stede omukazi omwala oli gwe waŋŋamba kakono yali girlfriend wo kakono gwe yatwala bamuyitaani Shadia kati ye omuwala wamuteera ddala omuwala yali gaali zino zetulondamu ssebo londa ku bagenda ate nze munali mwagaza teyali girlfriend olondamu bulonzi kale papa tukwatagane ekyawa wali ku station Shadia ndowooza olabye ozaki nesonyiwa oyo ex o Shadia omuntu w'ebbaala bamulonda amakubo bamulonda mu bulonzi ne bamulekaawo kati nange kyabika nze okumanya oyo ex wange saana nnyo namuwa budde naye okumanya Shadia namumanyira ku show yange era
nali ntegese omwaka oguwedde era nange nali njagala kukola ki kulondamu bulunzi omuti ng'omanya abawala baba ne pegesi asokugamba ebigambo wali ogenze kulondamu naye nakulemeramu n'otwala ewaka yannemeramu nnyo yannemeramu nnyo by the way oyo omuwala nalwa naye ebbanga tesaasuubira kuba yajja mu bulamu bwange nganze nali simuyinaako buzibu naye obuzibu buyayina namugamba weesonyiwe ekigambo mabaala kati naba ngaoyo gayi nze sijja muwakanya nti takwanangako Shaddy kubanga Shaddy abantu bangi nga sirimbye njogera wano mu kamera bantu bangi abantuukiridde nga baali bamulonzeekeera okimanyi nti omuntu onywa omwenge neweerabira gye wasuze kisoboka kati nze sinywa kati Shaddy ya musiraamu naye aswaza abasiraamu kibi nnyo okuba nti weetumenya ly'ekisiraamu nokera ku makya ng'osula mabaala onywa mwenge onywa ki naye nga ggwe ovaayo n'ogamba anze embeera n'oyo y'omuyamba ndi mugagga n'oba ali mugagga si kirungi kubeera nnyo mabaala buli omu kwetegereza nti wakula bwoti ne bwoti abalabe ebbala tebakyafumba abalabe ebbala tebafumba abalabe ebbala aba ayagala anti ye weekend etandika lwakuna weekend kasetandika ti ku lwokuna paka lwakuna lwakutaano lwamukaaga Sande abadigida budigizi anti wiiga akyusa buli kimu bizigo biki okitegeera so oba tosobola kwezimba na muntu wa bbaala oba ojja kuba oli awawulira akalanga gundi agenda kuba wali nze anko si nnyo muntu nnyo wabivvulu kati gwe Shaddy wamujja kugambye nti wamusanga ku kivulu kyo eyansanga yali faani wange Shaddy yali faani wange kati kuggwe naye ani yakwanaani bagamba omuntu asosindikira omuntu message kibaki yabakwanye omuntu yansooka okusira message ngangulako tiketi yali faani message yali egamba yali egula tiketi akuba gundi account eri gibagitwala waliwo account jansinga nenga message zali zigamba ngagula tiketi agala kujja ku show yanga ampagira yali faani wange mu kumpagira ne tutandika okukola ki okwatagana nze naye okitegeera ne fena ne tukwatagana manyi nti nalinga kale ngeri ekiyaye kuba nze nali siri mu willing nti no bantekeddwa okuwasa saawa zino sitekeddwa kuwasa nina kutereza mbeera zange okitegeera because nze ndi musajja munaku nzalabirira maama wange okitegeera wosa ku bakazi ng'abo abebbala bagenda kukulya bakumalewo okitegeera nze omukyala ne muleeta mu bulamu bwa nembeera naye ng'alina gy'apangisa nange nina gyenkola ki gyempangisa naye nze obuzibu bwava kwoyo omukyala nze okutandika nti noba njawukanye naye bwenzi nze nafuna amasimu ng'ag'enjawulo nze salikedde ku makya kuta oyo omukyala naye nze kennyini Shaddy atagala ku makya nanga nti nze yamukyawa gwe wamukyawa nze yamukyawa wafunanga amasimu ag'enjawulo nga gakkubira gagamba gatya amasimu ag'enjawulo gaali gaŋŋamba nti oyo omukyala totekeddwa kuba naye because ebikolwa bye ng'oyo kyali olaba wakugambye talimbye nga baamulonda amakulu bamugamba oyo mukazi gw'oli naye kakono tetumukugwa ng'omuntu akukubira essimu nga enamba agijja ku TikTok okulabula ku muntu gw'oli naye nti oyina bulabe bwereere ewuwo okitegeera kiba kitegeeza nti owasuka omuntu wasukamu omu kiba kigenze wala abakubira amasimu obanga omuzzi w'emisango omuntu bwe wakubira essimu nagamba kakono nkwagala nnyo naye oyo omukazi gw'oli naye takugwana mwesonyiwe ebintu byakola si birungi abeera mu mabaala tumusanga kwegamba omuntu abayo ng'akwagaliza nze kakono Shaddy abeera batya mu bbaala nga nze andeka waka yalandekanga ewaka n'agenda mu mabaala nadda nemuggulira kati nina buzibu ki anko nze omuntu okugamba va mu bbaala tukwatagane tubeere bulungi kunywa mwenge deire Shaddy wamala naye ebbanga ki Shaddy namala naye mwaka mulamba mu mwaka ogwo mulamba ate mu mwaka ogwo mulamba twayawukanamu uko omala emyezi ng'ebeesatu ena ne mumala ne muddingana mu myezi egyo esatu ena ki ekyaba kyankalanya ekyatucyankalanyira ebyo ebintu abo ebintu byali akola omuwala yenna kasita abanga ali ku social media nga obeera ku social media ng'abantu bangi bagenda olina kiweetaaga ku social media kati oyo omuwala yajja mu bulamu bwange kyesaategeera alina kyeyeetaaga ku social media okitegeera yajja kunkuba kunziza ku ttaka ye kwefuula mulungi nti ye mugagga okitegeera yayina nnyo abeera mu mabaala naye nze nga nze pointi yange
nze kuba waffe bangamba omwana ave mabala akaunti ye abe waffe mama wange agiraba nako mbaganda bange nako n'abantu bange abovunanyizibwa abantu abamu batamanyi okitegeera kuba tubanga mama Fiina yavayo n'agamba Shadia mukyala Kakono okitegeera kiba kitegeeza nti oba mama Fiina yavayo n'ayogera ku Shadia kiba kitegeeza kyali kigenzebwa wala kyakigenzebwa nti mama Fiina yali akiraba nti nno bano bali baagalana kwanze wembeera n'omutunga mwagala amazima ga Katonda muze nyina laavu olina laavu y'ekimeme nyina laavu ze ndaga laavu amazima ga Katonda mu ggulu naye abakazi bwe buzibu benfuna kiba kitegeeza nti abakazi bwe babanga bwe buzibu laavu yange bagiyisaamu ebituli kyova nti osobola ogenda ku social media n'ogamba Kakono ono ani mukyala w'omutuufu nze just laavu yange yeretera abantu oyo natega nti no kati unayagala Kakono ono yagenda okusinga okunjagala agenda kundagala avu apostinge akolatya mulimbe male nveye uwe abawala ze pointi zaabwe nze mfunyeko amasimu mangi sijja kulabisa sijja kumenya manya nga ne ba presenter abamu wano mu Uganda nga bankubira amasimu nga bakazi nga bagala nkole nako content nga bangamba Kakono tukole wetuti oshegeera naye atenze nyina laavu nze sizanya bya content nze nyina laavu yange yagalira ddala njagalira ddala nze siba mu content oshegeera ya abantu banje abagambye Kakono oba mu content siba mu content guys nyina laavu nyaa bakazi benfuna bebaki bebazibu bebayaye bebagala ate okwagala nti nze ndi mubi nti bo bebalungi ankonda bidde emyaka emeka myaka giwera Ngangulaba kati Shadia wavayo nagamba nti yabaddandabire oba yabaddampangire osobola okikkiriza ng'omuntu abadde nange omwaka nedda kati nze Kakono nze okima nze nowemba nti sinadde n'ekikumi nawe nsobola okulya ne mbagamba njaleeta enkya ssente kubanga ndi musajja nze omusajja sikkiriza nti n'omukazi ave woba ompa neebaza era nkyebaza era Shadia bani abeera naye sijja mumugamba nti bamwogerako bibi byokka nze omuntu asiima Shadia bani abeera mu ssanyu essanyu ne kandi bale mu valu essanyu mama walimpa n'essanyu eriyo essanyu eritali mu mirembe siddonki gwe nawe naali eyo ng'olina mukazi wo oba olina omwami wo mubeera ku kamera laavu nyingi eziri ku social media wano nga tuziraba zigenda mu maaso naye nga mudde eno muddamu mwekuba muba mu nnyombo ze nalinga ne Shadia ku kamera tubakuza live ne tweyagala video ne zitambula banange lava enyuma bakadama banange babere bambilavu zaffe bagamba naye Kakono tutwalize ekyeyo okitegeera nga bambi bangamba naye kumbe wetuva wano ku live wetuti nga mutandikirawo okuyomba tutandikirawo nga bakyo yambadde mbeera bwekyo mbeera y'okwegiraagira kati omuntu kiringa omuntu wajja ku live yanangamba nti Shadia kyakiringa omunyiiza yera agamba nti alina ssente nganze wembeera ku live yange omuntu n'agamba Kakono nsoma ennamba nkole ki nkwe ssente nkwoke jjukira ffe tulina engomba ffe nti nno tubeera ku live oluusi oli akwokya abantu bo bennyinnyini abakwagala be bakola mikwano gyo bafaanyi bo ne bakwokya nga ye akirabya ddala nti no kibi n'ate nga talina ssente oshegeera nenga nate nange netekeddwa okukola ki okubaawo ng'omusajja okwasaganya obulamu ntino kyogamba nti wenkera ku macyanga mukazi wange kute musalu ye Shadia agamba nti no nze sina buvunaanyizibwa so sisadde muntu nviiri so akukola ki ankoze njanfune mukazi wange kati sawa zino nkuze ndi musajja mukulu sikyali mwana muto byendabyeko nkoze eki mbirabye ku myaka gye nnyina mbirabye byendabye n'abakyala bonna abampisizza obubi nabo nkoze eki kiba kitegeeza nti nno njize okitegeera sina kyesiize gwe nawe nange oli eyo amazima Kakono saawa zino eno siteekeddwa kuwasa tekeddwa kuba na muntu girlfriend nga nyambako siteekeddwa kuba na mukazi wakujjako ng'oli azza agamba nti oba Kakono girlfriend wange wafuna olubuto ndi wadde mbobeera naye oba girlfriend wafuna olubuto oba olina obeera naye sikumenya naye bino ebyokugamba nti nno oli naye awaka talina lubuto kulira mmere si birungi oyagala nga omukazi gw'olina oba kali girlfriend nga tobeera naye abeera waabwe nga ajja buzikulabako nga ajja kujja buzikunda abeera waabwe babeera wuwe naye nga nsolo muwe buli ekyetaagisa nga asobola okungamba Kakono mba nyinamu emitwalo 5 nenkola ki
Na kakono mitwalo 5 kati nze omukazi ojja bata mu bulamu bwange kakono mazima ddano wakakono bwange n'ogamba oyagala sente zange. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Lubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyagala simu, oyagala simanyi iPhone, oyagala sente za nviiri, okitegeera. Oyagala kulabika bulungi njala kwegamba omukazi n'ogenda obbalirira nga omukazi omulungi omutaddemu sente ziwalitadde mu ka business ko nganze kakono zisitule nzisemu ono omukazi omulungi yalabika bulungi ajje ku social media mwe mukwane nze mbeera eno nga mwe munyumira ku sente zange okitegeera kale kyenyize kuwakanyamu kya iPhone niyo omukazi oba oteekeddwa because bobeera n'omukyalo oba n'okumulabirira sente z'enviiri ez'enjala n'ebirala byonna kubanga ojja kubeera naye kimanyi nze nali nsibisizzaako Shadia ne mukozesa enjala volos nagamba siriddamu kola ki omulundi gumu nakikola omulundi ogwo mu mwaka mulamba gwabeera naye namusibisako ku nviiri nanti yali agansobola musibisa nviiri namukubyako essimu nalinamuko kasente nga nga ono omwala nga nnyoma nze kakono osagala kunnyooma omuntu annyooma waakiri nsanga onkuba oluyi naye nga tonyoomye amazima yaŋŋamba gwe tosobola kunsibisa nviiri bikinze bukimu gya kyemalirira ngujja sikasiba nga twagalana ne mugamba tonzoleya wanudde nga nfuna akasi nafunayo gyali emitwalo gyange 3 nga mukubira essimu anko ku mitwalo 3 nasigazaako emitwalo 5 natya nagamba esente ezo zonna zakola kikakono abakazi abanyirira ddala abakazi abanyirira ennyo ddala abo abakazi abanyirira ennyo nga bali muno mu Kampala sente zaffe ennyingi zibabbye ffe abavubuka kambuuze kakono emitwalo ofuna emitwalo 3 nafuna emitwalo 3 n'omuyita omusibiseeko enviiri mwakolako ki ekirala esente okuggwawo ogwo okusigazaawo 5 kyetwakolako nze namusibisaako enviiri bansaba mitwalo gyali basooka kunsaba mitwalo 15 enviiri z'abakazi za bbeeyi omukazi omulabawo ku social media za bbeeyi naye ez'emitwalo 10 gyeziri ez'emitwalo 8 nazo abawala bagamba banandaba batya nasibye ez'omusanvu jukira baba mu kamera yalaba star alaba serebu kati banandaba batya nga nsibye enviiri z'5 banani tuyiga okukekkereza ssente togenda funa musajja wa mukono ogwo walayo omusajja w'omukono ogumu afuna emitwalo 3 gwe omukazi otwaleko emitwalo 2 mu egi nga n'okwamba sikubaze kati nkubalidde just enviiri na njala byokka webiti byokka kati nze kakono lwaki sawa zineeno abakazi abalungi sibabalungi nnyo kyamaanyi nnyo kitegeera sabakazi abalungi mbaagadde kakono ebbanga lyomala ne Shadia eryomako omulamba wadde otugambye nti nno wakati awo mu mwaka mwamalako emyezi 3 nga mwekyayemuko ne mala ne muddiŋŋana naye obudde obwo mwabeera mwenna tolina kirungi kyonzagamba nti kino kirungi ku Shadia ng'ogyeko ebyokuba nga agenda mu mabaala ali expensive nnyo naye tewaliyo kirungi kyonzagamba nti nno kino ekirungi Shadia kyali alina kyemwebaza Shadia ye muntu yali abeera ewaka okumalayo omwezi mulamba nga terina ye bamulabye ng'abeera mu nnyumba omukazi atalina lugambo naye omukazi nga talina lugambo naye aba mulungi omukazi yena alina kasatuuka ffe abavubuka omanyi tulina w'obeera ng'olina w'opangisa okitegeera ku mizigo kwe tubeera kubaako abakazi b'eŋŋambo nti omukazi wajja yeefasaafasa buli omu tekirungi kyemmwebazaako because yali teyeefasa because oba alinga yali omukozi w'ebinga atambula nakiro obala okuba nti yali abeerako ku yali sitanga yaliwa nga bantu kale nga mumanyifu abeerako ku sigamba bumanyifu ye nakyo yali amanyira kutambula ye abeera nnyo ku ssimu esimu emusinga ekintu ekirala kyonna ogwasooka okwawukana naye alina ebyo WhatsApp group byabaamu ekitegeera bya WhatsApp group byonoona abakyala
ebyo byosanga abaana nga bali ku social media tuna WhatsApp group simanyi tukola wetu ne wetu ebyo omwana byali akola ebitali birungi ebyo byali akola abaana bola ku social media benda ba ku TikTok nga balina zi group ndaba nnyo kikeni atero kubakyazaawo nga bakola emirimu egy'okweryamu kituufu Shadia yalina nyini group eyo oba yali naye nga mwabeera yali member ate yali admin kati abantu abali bankubiranga amasimu bali bakola ki bali ba client bali nga ba client ngakugamba nti oyo twamugulako tojja kusobola kubeera naye kusinza kubyakola egwali tomanyi kankulageko wano client omwera juzi wanene yangambye kakono waona kankulageko wano omanyize kakono sagala waayiriza sagala kuwaayiriza because ze oli ya numba simunonyangako kankulageko wano ebintu byabwe bebakola gwe ngate ilala ababana butwa era gojja kuddawola ab'ennyanya ennungi ku internet okootomere ezo ennyanya ennungi ziba nvundu kati gwokimanyi nti ayinza okuba bwe yatambulanga naga nti ndi mu bbaala okimanyi nti yabanga agenze mu bintu byebyo kati njawuliza eno audio ankeno gana amaloboozi ga Shadia siwaayiriza gana amazima njagadde okugajjayo kukkaatiriza kubanga nayawukana naye omuwala ku poliisi mwayawukanya ku poliisi lwaki mwayawukanira ku poliisi because yali agala kunkwata ngakukwatira ngakusibira ki ate simanyi ye yakubira abe waffe n'abagamba nakubya mama namugamba oyo mwana ngenda musiba muyambye bingi mwongeddeko binene nnyo okitegeera ngenda musiba toli adde agenda mujjayo n'agenda n'afuna abasirikale n'afuna reference n'ampayiriza nga nze namukuba biki nayogera ebigambo bingi nali ndi awo ekiro saa 8 ajja na poliisi alinga anoonya omutujju poliisi yajja ku saa 8 ez'ekiro kitegeera ekyanyamba nyina nange nyinako yadde ndi musajja siina nnyo saazaalibwa famire nti ngagganye nyinako nange abantu osanga bensobola okukubira ne bantaasa era ekyanyamba abasirikale baali beekatu mwebale nnyo baawuliriza omusajja yali kano yali w'amagye namugamba oyo omulenzi nja muleetera ku poliisi n'omutamutwala nja muleetera ku poliisi oyo talina mputtu era abasirikale bambi ne bawuliza ne bakola ki era nensituka nengenda nenkola ki kati mbadde nkyakulaga amazima kati wuliriza wano kiraya nti yabinsinyikira wano nyinawo abasajja abali serious mujja mu kabox abajja mu kabox kange nga mumbuuzaako nga muwaawuza temujja tebirina kye bingasa toyonoona budde tojja njagala ali serious ng'ayagala sex ayagala video call benjagala mu kabox kange abawaawuza smile nice body smile nice looking already nkimanyi thank you ddoboozi lya Shadia kati nkulimba enfuna ki gano maloboozi ga Shadia client era yabimpeereza client yaŋŋamba juzi babimpeereza bino bipya nga tuvudde ne ku poliisi bino bipya bino byonna obiraba yeno ogulobiraba bino byonna kitegeera bino bipya ebifaananyi byonna biibyo kitegeera ne ku poliisi baddamu era ne babimpeereza kati nze kyensaba abali mweno gurupu Shadia gyalimu munneesonyi oyo mwala namuta temuddamu bintu byammwe baali babidiitinira ku poliisi naye temuddamu bimpeereza ekimala Shadia namwesonyiwa mutwale muntu wammwe mwabamanyi mufe byammwe nze nawona okufa omukazi akola bino ebagge yeena kyenkugambye nti internet eno giraba mundaba nti nze ndi mononefu naye siri mononefu amazima nze nyinza okuba nti onsinkana wano netunyumya naye nze siri mononefu omuntu yenna avaayo n'alaga obwerere bwenzi anku mbadde ku social media ebbanga sikala kumakya kutaba butambi bwange bwa buseegu nwanyisa n'ababikola si kirungi omukazi ng'abadde mukazi w'omuntu gw'obadde osane nga bakuweerereza obwerere bwe gwe balaba kijja anku mbozi si byangu Shadia bwe yabeera nga waka yafumbanga ku mmere n'olya okulongoosa ennyumba okulabira ng'omusajja waka yali tandabirira kubanga omuntu yenna alina ateekako enjala jjukira zino enjala ye yali ateekangako enjala omuntu yenna ateekako enjala tasobola kwoza ebiseera ebyo saa zino wakuba kati nafuna washing machine ebiseera Shadia yabeeranga ewange nali nkolanga live nga njoza n'abantu baali bazirabanga kiba kitegeeza ate nga yali mu nnyumba yeebase
naye nga nze njoza engoye zange nzikwata nga Shadi abeeramu mu nju nga yeebase nga gwe weekolera emirimu nga njoza engoye n'essimu ejjukira zino enjala kyovula nti omuntu yenna ateekako enjala ng'enjala sizize omukazi yenna ateekako enjala ate onateekako enjala n'otayagala kukola mirimu kiba kitegeeza nze ngenda kutwala mu ttulubaki kati ate yaani yamwolezanga era gwe wamwolezanga oluusi Shadi yali ajjanga oluusi Shadi yali tayagala kwoza ng'agula omuntu yenna atayagala kwoza ajja nangoye agula ngoye empya agula kazibe engatto yagulagulanga nnyo engoye empya era woogenda ewuwe ebisero by'engoye ebijjudde tayoza tayoza ekitali kirungi kubanga tozabeera na musajja nga tomwoleza nga n'ebintu bikulema okwoza n'okufumba Shadi yali tafumba ebyo byonna nali mukaka nze waliwo vidiyo gye nakola wanudde nagulako ekyennyanja ewaka ne mukaka ne mugamba nina vidiyo gye njala okukola naye fumba leero namukaka ne vidiyo ne tugikola nalaga nti afumba jasa okwaga okuteeza munnayuganda nti nno omukazi gwendi naye akolere abantu bangi baali bamunafuya nga bamuvuma naye nga mutaasa nga mwogerera birungi byereere okitegeera nenze nensirika neŋŋamba ekisoke ono kasita mukazi wange naye ate omuntu waveewo akufuukira ekizibu fo kyofuna omusajja afumbirwe kati nze nkubuya byenye ebigambo wammanga Shadi omusajja alina Shadi wali omusajja kati gwa postinga gwagamba nti yafuna kano kakwate bulungi nyankulaga eno vidiyo oyo mwezi gwa postinga muganda we okumanya nti platform emukozesa ensobi apostinga muganda we apostinga ya musajja gwayagala twali ku poliisi awo ku poliisi awo yewaabwe oyo gayi yajjanga muganda waabwe okitegeera era oba ye yakulimba nti omusajja muganda we simanyi kasoke nkulaga wano video bajje waka kacce simanyi kiba kitegeeza nti ino kubanga abakazi abamba amanyi bikozesa nakugamba nti ono muganda wange naye ng'ate bbaawe kati saawa zino eno ndaba eki gwapostinga nga bbaawe ate gwe yakugamba nti muganda we ate gwe yakugamba nti muganda we twala nti nno biba tebigatta ebintu ebitagatta nawe oba obirabyewo nti nno kati kangulage wano kyolaba yoyo yajja naye waka ewange yono gayi wano baliridda wa wange obajja ne poliisi eyo olwo bali baza okukukwata kirabye ebintu bya Shadi yanga biwanvu si byangu okitegeera kati so waliwo abantu abajja mu bulamu nga bazze tusanyawo obulamu bwaffe nze omuntu yenna ajja mu bulamu bwange azze kunteeka down kumputa down omuntu yenna nawe akusanga olina kyozimba nayagala okizimba nze kakono nange nyinza ofuukako ow'amaanyi maaso awo kako nange nyinza ofuukako ow'amaanyi bino byenkoze byonna nga bidda nga mbyejjusa nkimanyi nti nno byenkola byonna bijja kudda bingi byenkoze mujja kubizza nga nyinako wentuuse omuntu yenna alina obaako wootuusa katono kootuuseeko bazza ebintu byo kivola nti Bobi Wine bazza ebintu bye byakolanga edda babizza nagamba nti no yakolanga kino kitegeera ya bidda olwo omuntu kyayinza okwagala okutegeera Shadi mu kisenge yalinga atya yalinga fit walikiriya walla kubanga bino byonna ogamba nti okufumba nga byagaana tayoza takola ki abeera eyo n'agenda mu mabaala ge naddala date naye waneno mu kisenge nti byo mu kisenge era nga omanyi era nga okiyisa ekisenge era kisigala kyo kiki kisenge sikulimba olaba ensonga z'ekisenge era nga omanyi ekyekitiibwa ekyekisenge kisigala kitiibwa kya kisenge omukyalo oyo mu kisenge tetwalinanga nnyo nti oba buzibu nnyo bw'amaanyi ate sigamba nti naye asooka okuyimirira ku kamera n'ayogera ey'ensi eno n'agamba nti tewali kkiriya mu kisenge yali ayimiddeko bale yagamba n'akaunti nze ndi fiiti yenye yakyogera ku kamera naye nze sigenda vaayo ate muwaane nnyo nti yali fiiti nnyo yadde yeyambaana kwegamba mu kisenge teyalina tabu naye nga tali fiiti nnyo mu kisenge nina waana abapya bye nnina kubanga mpaana kyendabako kati owaana abatya kiri ekyagenda omuntu akuya batya nga owaana excellent mu kisenge yali musufu anti kakono olaba osobola okubeera awo nze mpulira abasajja abamu n'agamba nti tininono omukazi naye waliwo ate omukazi wadde waliwo ebyatucyankalanya ne twawukana naye yali w'amaanyi kale olaba otudda mu bintu bino nti nno ebyokusanya nooba nga wafuna akuwa emirembe
nga bintu bitambula bulungi nnyo akulabirira naye nga ate oli atakulabirira nga ebintu abitwala nga bwalabye ng'ate yali w'amaanyi nnyo mu bedulu omwo Shadia ye mu bintu by'ekisenge si kyamaanyi nnyo omuntu olaba omuntu yenna wabanga nga nawe obeera naye ng'okimanyi si ego wekka amuliko anko sinza vani nkunyumiza kisenge kya Shadia nti no bakiri bulungi bakiri wekiti because sinze ke yali amuliko bino njabbi kugamba noligwa kubidda kugambe yali bwati ne bwati osengera obaze mune mukubire mubuze Shadia oyo osengera because imbanga mukubira akala obaga mukubira akala nguba muno wana ye yavana agamba nze ndi fit chagwa katatenze sinza konya musamute nyengamba kubanga sinze kamu nabala bajja banyumizo ba Shadia mu kisengo bali bwati ni nzo sijja kuvayo ngugambe Shadia ali bwati wabula ye mu bintu bya love aina love alinamu yo love agikulaga yonna asokukakasa ochegera nga omanyi nti omuntu omugezigezi gwasoka kutambula nga akukutteko kumbe alina kyakubalako ne mutambula mukubanya mu marebbanga kumbe yakubalako ki byolina okitegeera akusiranya amalako leki agende kati so ababawala sawa zino nze sikyabeetaaga sawa zino nkuzi kati ekyano olinayo kati ekyano ekinankole ninayo ekinankole by the way olaba nzona abantu Shadia kyali kinalwanda omwana tasobola kubanya abantu tebakola ebyo abanyonda bakola oyo yali mutoolo kati olina kinankole ekinankole okisanze otya kinyankole ekyembeera tezibadde mbi ekinankole ekyo kiraba kyaddala anka abanankole baba b'amaanyi nze mbikubuulira era abanyankole bakyasinza okufumba bafumbi nnyo abanyankole abanyalwanda nete basinga bana bawano mu central baliwa abana bawano nze njagala otunulira abantu abasinga abanene bonna balina bakazi kabira ki balina banyankole bakiga banyalwanda nimbye anko olimbye akyega nti no abanyankole bafumba ate omunyankole nga yayagadde aba ayagadde bwayagala ate omunyankole tayagala muzoleya omunyankole womuvuma akaaba omunyankole anyiiga mangu tayagala nnyo mujevuna kyovula nti omunyankole akozesa nnyo olulimi wano akozesa nnyo olulimi lwa ssente okitegeera because tanya nnyo bigambo tayagala kunyiiga akozesa nnyo olulimi lwa ssente kyovula nti nno osanga omunyankole omunyalwanda akozesa nnyo wano gamba nze wali omugayi yajjawo nanvuma yali munyankole nagamba nanvuma olama kako nonsonyiwa bikinanjo ky'emitwalo 10 ngamba kiseeza omunyankole tayagala kukola ki tayagala muyisaamu gaali kati so abanyankole mbawa respect bamaama ne bataata bannange kati omukyala nina abanyankole bawooma amadi basufu nnyo abanyankole baba basufu because jibava amata banywa amata wakuba kinaye ku munyankole era sawa zinamuzizaako mu kyalo by the way waliwo gundi gye nalaba video gye mwakola mabegako kaawo nga muli mu kisenge nga mwebase naye nga akutte omukono gwo nange jagukuttemu bwati comments z'abaana zebateeka waawobanga luli banvuma nti akakono tubadde tulansoke nteekeko omukono nyonyola ekyo kibaavuma nakulabeera okomplaininga ne ku mukono ogwo anti kati olaba wano e Uganda nze nali manyi nsobola ofuna omukono guno ogusobola okukwata guno omukono tegusobola na ssonga weewati ng'ogwo tegusobola gwakisi nti oba nti abantu gwa plastic tegusobola yadde etolaba kiriwo ekiti kitegeera nze bino ebintu bannange simanyi nakumanya era nze ndifa nga nze kakono erinnya mwalimpa erinnya lyo mwalimpa kati awo oba okola ki wano oba ogutaamu mbangunyweza bani abakuwa omukono ogwo munnange abampa mukono abayita babayita the ham be bagumpa naye omukono gunfuukidde omukono nali manyi nti gusobola okukola emirimu omukono tegusobola kubaako kyegwekwatira okitegeera nali manyi nti nsobola ofuna omukono waakibya ogusobola okukola ki okukola wewati nga gusobola okukola emirimu naye nawe anko nga woogula sooka ogukwatemu gwa robot kati mazima ddala gwowulira wate nogwa robot nago gumanyi kugira robot kuba nazo zikwata niye guno gwa plastic kwanze kakono neetaaga mukono gukwata gusobola okukola netaga mukono gukola
wabula siguno guneno ogulaba twate gusaba kunkolera kitofungo inera ndi mu mative naye tegukola milimo bagukuguza sente mmeka agwe no mukono gwa beyi ono mukono golaba nasondanga sente nena kutekamu milioni nga 2 ziri wano ogwo omukono ogugula milioni 2 milioni 2 ziri wano kubanga nasoka n'ensonda ogwasooka naye nga ginagenda nga tibampa mukono ngera naye njagala gukwata nindowooza nti bano bagenda kukola ki kumpa omukono ogukola ki ogukwata ogusobola okukola obulungi kumbe ate bampa kiwuduwudu abasinga bagamba nti skeleton simanyi biki okitegeera kyotegeeza tegusobola kukola tegunakyo gusobola kukola teguyina kyotegeeza nti nze era nze kakono because guno tekikwache gusobola kukola just ogwambala nga design wakuba kyengumanyiko gwo kati wano nga nataliko gloves n'onsanga tosobola kutegeera nti n'omukono okumu kyotegeeza nti bagukola nga kifaanyi oyinza okuba nti kyabiko guteekako bute naye tegukola ate nga nze neetaaga mukono ogukola neetaaga mukono ogukola because ndi musajja mukozi wanze obeera era guno omukono ndimu waliwo gayi gunayogeddeko naye ali eyo ndimuteekateeka gamba nti no tebasobola kunkyusizaamu mulala nze kennyini njagamba no njafuna omuntu ali eyo ng'ali wiiri ba wali yali aŋŋamba kakono ogwo omukono bategusobola kukolera gukole ki gumpe nze nsobola ogumuwa mulo nengukwata nengumwa nemulaga nti nno nze nsobola okukola ki naye oyagusaba naye omukono alina gumu naye alina gumu nali mbeddeko naye alina omukono ogwo gumu era naye gulinga ogwange anka abalema bangi wakuba batya kamera abalema bangi wano mu Uganda bantu bangi abatambula nga bakutte mu nsawo ninga tebalina mikono kati gobeera kakasa nti abalema bangi genda mu malwaliro g'abalema ojjalayo omusajja ovunaanyizibwa alina ekkooti ninga alina akakono aka kati ng'odda ku TikTok ng'ovuma kakono kakati twalabyawo ng'abantu bagamba nti kakono kuba omukazi omukyala wo ekisheshe kyo kinankole tale kigukutte ekiti omukono kiti ng'abantu komenti ze bonna zibakomentinga awo nga bagamba omwana alinga akutte omanyi abantu bannayuganda eyo video nagirabye bannayuganda mumaze ebbanga ddene nga mundaba odaba tako eyo video notekamu comment nga ninga yakajja ku TikTok notandika mbadde mmanyi kino oli akikola akigenderedde naye nga akimanyi nti kano kakono akikola akigenderedde dda mu comment mbadde mmanyi kino era eyo video nagiyabyeko wangi ku Twitter wawa naye omunankole n'omuzza mu kyalo lwa video because n'ebigambo anti omunyankole tasobola yomba omuntu anti nkugambye omunyankole tayomba agamba kansoke nzireko mu kyalo ngenda kudda kitegeera kiba kimuyinze kati bw'atadde n'ayitirayo tekisoboka ajja kudda nze ntiddemu ayinza okuba yagenze nga comment zino zamukanze mukazi wange siwa social media nzano siwa social media nzano kugamba sija TikTok yeteriwo siwa social media talina TikTok siwa social media nzo omuntu wa social media okujjako nga nze agenda okukola ki ojja muyigiriza anti omuntu gwosanga wa social media amazima ga Katonda mu ggulu aba mubi nnyo nze sityakwa na mukazi nga mbono nnyo nga wa social media aba social media bangi baba bayiseemu nze katosa kudda ku TikTok mbuno negombako nsaswaga nti na TikTok w'amaanyi gu negomba nga muwala mbuno njagala munange nkole naye mbuno bikino tolina TikTok gwegomba yenanga muwala nga w'amaanyi siina gwe negomba kabi anko Chumi kyali wange Chumi kyali wange onsala kali agenda bane ku show yange nina show show nga mmeka nga 7 nakuze mwezi 7 Desemba nga 7 Desemba anti ne big guy nayo kololo nako lujja kwa lwa mukaaga okimanyi nyiza okujjuza nze ojja kujjuza nginda kujjuza sigandi nze nginda kujjuza olinako ne lunabe eno show ya amaanyi nawe eno show ya amaanyi eno show temanyi yerugogo ya amaanyi nga 7 Desemba tulilidda wa busabala waneeno awo mu kasenta ng'okuyanga ku Wanavu Beach abula yo senta ebbala eri awo waggulu tadde si wanene nnyo watuuzaawo bantu si bangi nnyo banagenze balaba batuuza abantu nga 5
abantu nga 5 kati nze kako nitaga abantu 5 okuva mu bwavu bantu 5 nfuna abagula emmeeza nfuna abagula VIP gomanyi kino abantu kusana meka ku mutwalo kuingira mutwalo VIP 2 emmeeza ya mutwalo 2 emmeeza ya mutwalo emmeeza ya rais mutwalo aga mutwalo 2 ngojja mu show akakono ngola aba TikTok no bantu banja bambuza ogenda kola ki ku show point by the sina chengenda kola nyo ku show ngaba TikTok abalawo bategeka nange ntegese kwanza atadde mze yeteka ze sikasika okubeerawo ojja abantu bo basanyuse ate ngo balitire nemikwano gy'abayimbi bokuwerekeddeko ne ba TikTok mikwano gy'abala no bagenda kubeerawo ozachi kiriwe ekyo nti abayimbi bamperekeddeko because ze kakono nange nkola challenge okwo ku TikTok nti abayimbi omuyimbi osomo mubango omukoya zi challenge nagamba shoye nja kujja nkuyimbire tegeka abayimbi batusasula mimi nabata kwa nene nagamba nja kujja nkuwadde show kati nze liri puzzle yagamba de kyo kumpa show siga nti no banchikoze nti no bantikoze okuteka liri puzzle ku poster muno ban yansubiza da show nina ngamba no kakono katitimba nja kujja era kye kinyo kiseera muje mundage wanu love mwemwe namwe nabachali banga abali ku TikTok abali ludda bango so gula ticket wona oso jigulya ne ticket weziri no babweru osokungula ko ticket supporting kakono chuso bulamu bwange osanga chuse no bulamu bamami wange because zabeerawo mama wange ati nange nza ekolachi yagaziyamu ko ku milimo jange beko ne bananga balaba enkolaki benkwatako kitegeera kubanga era nange nabangi benkutteko amaka nkubuuze mu kino ekibuuzo ntanyo kibuuza abantu ku live abamu ne banjevuna abamu ne bandaba bubi sina kyenkoze mu Uganda wano olina kyokoze ogaseeko yogera amazima nga tolimba mbuuzo otya okwentertaininga because olaba TikTok eyo abantu bajja ku TikTok nga balina stress ekireta abantu ku TikTok bakiraba kwewumuzaamu okitegeera buli omuntu lwagenda ku TikTok ye na scrollinga nasanga kakono nga alina kyakola nakolaba video nagimalako kuba kati kubanze ndabi wane oli okubira ddala waggulu views kitegeera kitegeeza nti abantu aba bakulaba tebakulaba lwakuba nti no tebakwagala bakulaba lwakuba nti bakwagala banjaga kuba nti banja era kibakwagaza lwakuba nti obasanyusa byokola that is entertaining kitegeeza nti abantu abo bo bagaseeko okubajjako stress okubasanyusa ne banga ensonga kiki bajja ku account yo okulaba naye wali abamu abatasiimye wali abagamba nze kakono sina kyengasse ku ki oba ku industry eno oba mu bino bya TikTok kati omuntu akugamba bw'ato ntogasseeko oyo tabafaani wo abatakwagala naye abakwagala gye bali abagamba nti kakono agaseeko kyekiri kye waŋŋambye nti obeerako ku live faani wo nagamba kakono njagala kwokyayo kitegeeza aba asanyuse oba omusanyusa teri muntu ayinza kuwa ssente nga zabwerere nga kwadde abantu abasinga baba bagamba nti nsabiriza ate era ne bwoba osabiriza osobola okunsaba nga sijja kukola ne sikuwa era n'otampa baziza n'omuntu akuwanyigamu wano nno siyinza kuteramu pini ng'ogaba twategeeza nti nno ompa ng'oyagadde omuntu yenna aba akuwadde abafaanu kati nga mmwe abafaaniwo tomumanyi takumanyi akulabira ku TikTok yo ku account yo kitegeeza nti abafaaniwo wakuwa kitegeeza baakwagala wali oyo banyiiza wali abantu abankubya amasima ngamba kakono va muno osabiriza nnyo olina kukubira essimu n'ataswala n'agamba kakono mugende okole nenebuuza ku myaka gye mbadde yalowooza sikola ng'omubuuza bukyanga nsabiriza wakampa yo mmeka abantu bazibu singa omuntu aga nti osabiriza ng'akwekezaayo 10 nagamba nti genda okole oyo mumuwulira naye omuntu akubira essimu takocyangayo yadde n'olwataano ate awooza osabiriza genda okole ate nga walaba ka message nga oli n'agamba ozirabye n'omugamba zino zizze amazima era kwava okukubira kiba kitegeeza kyenkola kimuluma ate yitasobola kukola ki tasobola kikola nze nebaza nnyo buli munnayuganda bambi nga alina kyanyongedde because nze mbeddewo ku lwa internet sina nnyo omulimu gw'amaanyi gwenkola sinya omulimu gw'amaanyi naye bannayuganda bo beebale kunjagala era mbeebaziza ddala okitegeera era mbayita ku show yange esemba nga 7 mujje mumpagire mujje mumbeererewo bambi mujje mbalage omusheshe wange kola olunaku genda kuba toyagala bweyagaza enguudo zonna tudda busaabala naye watugambye nti essaawa zino tuyotega mukazi wakubeera naye girlfriend wange omusheshe girlfriend
era wafuna olubuto era mujala nti olubuto ki basazi netaga kuza baida nikankugambe nze netaga mwana kati ate kati wetaga omwana nga ngo wagambye nti no okyezimba okyezimba n'omwana mwetaaga kitegeeza bw'ofuna omwana bw'ofunisa olubuto oba buvunanyizibwa omwana bw'azaalibwa obuvunanyizibwa ne bweyongerera ddala kitegeeza nti muvunanyizibwa obwo omukyalo oyo abatakyabeera wuwe abana kujja kubeera wuwo kituufu kyogambye anku nze dda nali siri mupangisa kati saa zino obupangisa mbazeemu emyaka nga 5 okitegeera edda nali simanyi nti nsobola okusasula nga ndaba balandiroodi batubba bubbi naye kati nkwata sente ne paki nesasula landiroodi kibakyeeza nti nno omukazi wajja mu bulamu bwange era bajja naye abajja kubeerawo obuvunanyizibwa tebusobola kugaana omuntu yenna ate omukazi ajja n'emikisa gye n'omwana ne bana abaana betuzaala okimanyi nti oyinza ozaala omwana ate omwana najja n'omukisa gwe ogukujja wano mweno level gy'oliko n'ogenda mu level endala because ozadde kati engamba nti ze kakono saawa zino nenzaala kituufu omwana nja mulaga love okitegeera because saawa zino ndaba nti kati nkuze yadde nina ebizibu bingi si bingi nnyo naye manyi nti bisobola okuggwa teri kitaggwa tewali kitaggwa buli kimu kiggwa naye nze nebaza nnyo buli munnayuganda nakyanyongeddeko by the way nebaza nnyo Kabaata gayo oyo Kabaata nakula mulaba ku Top TV ewaffe eyo mu kyalo ekireka wano Kinawataka naye omusajja oyo alina bingi byanyongeddeko okulimba kibi era kyova olaba nti nno nakyawa Shadia yavayo n'avumavuma era Kabaata Shadia yavuma Kabaata yamuvuma ne Shadia yeeyita ki Shadia yayisamu Kabaata eggaali ogambye ng'amulanga ki anti yavayo n'amugamba mbwa kale yagamba kiringa kale onoovayo n'ogamba mu bana ababiri kigambo kale byali bya sirimu yamugamba kuba bana ababiri yakola live n'agamba kuba na ababiri bonna teri kakono tibeekebeza ne Shadia omwaka ogujja ogenda kubaako omulwadde wa sirimu kati ono omuwala ndowooza ye nekikola ki naye nga kituufu temwekebeza kwekebeza just biri biba ebigambo by'abantu ebyo biba bigambo kati nze kakono nze ndi mugezi kyogana nsookera ku makya n'endwala essaawa zino sisoboka naawe sinakwekebeza nekebeza buli kasako opapulasize nabo nali bukulaze okitegeera kati so ndowooza oli nekimuyingira ate jjukira ye akyatambula mwezi process kati ndowooza nawe yaddala nga kimulidde Kabaata yakyogera lwa kusinziira ku mulimu gwe guli gwogambye yali akola omulimu gwe gwakola kati so ye n'alangirira si nti buli agubeeramu mulwadde ani si buli agamba nti agubeeramu mulwadde naye waliwo ate by the way si bonna nti balwadde naye mulimu abalwadde mwogwo mulimu abalwadde abaana bagenda omwana agenda okujja okuvaayo okukola live ye ng'akunamya akoze eki nga mukyankala mukyategeeza yeekyawa dabiji byalabye abasajja bangi bamuyiseemu bakoze batya n'atuuka ekiseera neyenyuwa kitegeera naga kimala kati nze nkugamba bino bigambo nze kyogamba Shadia talina kika kye akirina nze teri muntu wa Shadia yali ankubiddeko nti oba ono Shadia talina wa Luganda lwonna lwe yali akulaze ndaga bali fake ngono gwagamba nti kati saawa zino nze Buluganda kati fake kubanga aba oli gwaga nti yebbaawe kibakitegeeza okusooka gwe yakolaga nti boyfriend we kibakitegeeza oyo ye talina gyantwala okitegeera talina gyantwala abeereeyo nange embeere byange okitegeera abeereeyo andekere nti ye yagamba nze ndi mulema nava ku street yagamba nze ndi mulema nava ku street biki nze kambeere ebyange naye abeere ebibye asigaze obulungi bwe nange nsigaze akakono kange nti yanvuma nti nina akakono kamu biki yanyamba okungi abakazi omanyi batusosola anko abakazi basosola abantu abaliko obulemu omukazi obaako obulemu okwagala luba lutalo kivuga nti nze abantu beewuunya abakazi mbajjawo ati nange kyembadde ngenda okubuuza kubanga oba otoono ng'onaayingirawo oba otoono ng'onaayingirawo abamu no bampita na mulogo naye siri mulogo nze ndi muntu kuva dda ndi muntu w'abakyala ndi bakyala abamu bakyali bange abamu ki kwegamba nze fani base gye nsinga okuba nayo y'abakyala ate kyabika nze n'ebintu byenjogera nga nze simakya kabinyumira abakyala kubanga nze omukyala avaayo nangamba gye baleko kakono badde njogera n'omwogera kwata 5 kola buti nga mukyala
nasika n'owulira ddano nga katono kyekimusesa ngolabira twali kimusesa kiba kitegeeza nti nno nze osanga ebintu byennyumya sanga bali ababiwuliza nga abakyala bakola ki ne bibanyumira kubanga era abakyala bye basinga n'okuyamba ku social media bakyala abasajja tuyamba kitono lwaki abasajja tuyamba kitono kati anti abasajja tubana obuvunaanyizibwa bungi abakyala tebaba na buvunaanyizibwa babona naye bw'obugerageranya n'obw'abaami okimanyi nti Kadama ava kuno nga yalina owerera abaana nga ne bbaawe takyamumanyi nga yalina n'abakyala baba n'obuvunaanyizibwa ddala abaana abantu ababebwera nti Kadama asobola okuva wano ng'agenze nga kyalese no bye baana be nga babiri mpozi ne maama we ne taata we ngera abo bakolerera negatizo omusajja asobola okubeera wano kati katugeze Kadama oyo omusajja gwe yaleka e Uganda omusajja asobola okubeera nga yafuna dde omukazi omulala nga yazaala n'abaana abalala naye nga jjukira alina okulabirira abo abafamire ye yafuna abalala alina okulabirira famire ye maama we naye ne taata wa mulina alina okugamba okukola ebintu ebyenjawulo abasajja tubana obuvunaanyizibwa bungi bw'okwempyalinga n'obwabakyala bwe waawo eriyo n'abakyala balina obuvunaanyizibwa bungi naye bw'ogerageranya ennamba y'abasajja y'abaami n'abakyala balina obuvunaanyizibwa obungi nnamba y'abaami nene kituufu kyoba olaba nti nno nze nkola nnyo nange mbeere omusajja nti oguddako mbeere wano nga ndi ne famire yange kijja kunsanyusa nnyo nditulako ku makya nti nange nti mwana wange yuno wano mukazi wange yuno wano nga tutudde ku interview emu ekyo kakono ndikisanyukira era ndikyebaza because oyo Shadia okudda mu bulamu bwange yannimba lubuto Shadia yakulimba olubuto yannimba olubuto nangamba ali lubuto yakugamba kakono nfunye olubuto yangamba ali lubuto mwezi emyezi gyagendera nangamba ali lubuto nembeera kwa nali mulabanga ku social media yinyi yajja nagamba nze ndi lubuto biki nangamba ikisoke oba oli lubuto amazima gajja zuuka era nze samuga nti amazima gajja zuuka namukomyawo nensooka mbeera nga simutwala mu ddwaliro ndowooza ye era amanyi ndi musiru lwajjira nga muganga kutwala mu ddwaliro era bwava obuzibu ne mugenda mu ddwaliro ne tugenda mu ddwaliro ng'omwana tali lubuto olunakugamba atya mwana abaana nti addamu kugamba nti ate sirika tobyogera ate biki ngo omaze okulimba ne maama wange famire yange lwaki yakiriza namusuka kugenda mu ddwaliro ate nga yakimanyi tali lubuto ate olaba abawala ebiseera ebisinga abamanyi nti gwajja kukusiriwaza ajja tuuke yakulimbe oba ate abamu bamanyi okuliisa abasawo oluusi abamanyi nti ajja tuuka omusawo amwesooka nze kakono nza kutwala omusawo wange si egwantwala katosegera ye Shadia yali amanyi Anko kagamba bino bigambo amanze ndimu nze saasoma nenye ina obwongo oshegera nze sogenda vayo ng'oli muwala ongambe nyina musawo wange gyogenda okuntwala tukebere olubuto kati Shadia yali amanyi nti asobola okuntwala eyo tukebereyo olubuto bulenga ku basawo be bamaze okuliisa ssente nze abange sibaliisa ssente abayogera amazima mbayina gye nkutwala ne bakukebera oba toli lubuto ne twawukana era kyekyo kinnakola Shadia wati yali lubuto ngalimbye abantu yali lubuto alimbye mama wange alimbye family yange nentegera nti ono omukazi mufere aizulu tukite buli omwaka ategage kyekyo ndifuna nzalira ndi mufuna kale emboozi ejo tunyimiza olwaleero mbadde ne kakono naye nga kakono tugende tumuwagire ye ne Shadia abadde babuuza ye ne Shadia bali biki kati kakono ya moving on ali mu bivye kati butogere sawa zine ekyana alina kinankole ekitiribiita nekwatako mu bugalo ofuinga naye baba guno omukono oguwulira guno omukono nedda kale nade nyaga tugere ku bintu oyinza okutako byogerako mbiriwa ebyokuba nti okyoba mu kooti nkyayagala byogerako because omusango guli mu kooti tebagwogerako kyo kituufu naye ate nze ogwange gususse amazima googerweko amazima googerwako nekibi bakola ki bakyogerako nze kakono sigenda kumenya muntu anvunaana wanaabaayo nga laba vidiyo eno mbadde musaba busabi mwegayiridde omukyalo sikyamwogerako bambi yali nsobosezza okuzimba obulamu nga bulimu okutambula kooti abantu abasinga kyebaba bali ku social media bagamba kakono ssente oziteekawa amazima ssente
nzimalira mu transport misango nyina omusango mu koti nga tingenda myaka eji myaka ebiri ntambula musango kyensaba bonna abali eyo nga basobola okunyamba bambi nsaba omusango gwange guveeyo nga Gravity yasobola okunsonyiwa Gravity yansonyiwa mbadde nsaba n'omukyalo oyo bambi ajeyo omusango gwange ansonyiwe because sikyamwogerako ndi mu bya content byange ntikola byange okitegeera yes kyembadde nsaba mwaka mulamba omusango guveeyo kimanyi omuntu yenayina nga otambula omusango ku toba na mirembe nze olunaku lw'ensula nga ngenda mu kooti Sebaka insula ntunula because kooti njiwa respect inkeera wano okitegeera inkeera matinde ku kooti sawa bye bagenda okugwawo nga kakono nasuze ku gate omusango gwange njagala gugwe banyambe guveeyo kitegeera yes nze kakono sewa bya bufuzi abanyamba mu amabi bafuzi mbebaza neze kakono sewa bafuzi siba baki lwaki omusango gwange teguvaayo neguvaayo ne bansonyiwa omukyalo bayetaaga mutuukirira mwefukamira ndirwedde because ebintu ebiri mu kooti tebabyogera nensabe busabi mbyogedde bansonyiwe mu mutima mulungi ntambuza obulamu bwange mu bulamu obulungi kati saa zino simanyi kikiddako obeeraawo gamba nina okudda mu kooti kiba kyegeeza gwe balaabalamuze gyensula nze nsula Busaabala transport okutuuka wano mu kooti amagenda nkozesa transport wemba ngenda okujja mu kooti nkozesa transport nga wagumu kitundu gumu kitundu kati gumu kino akatambula kooti omwaka mulamba gozamba mu sente mmeka sente nyingi kati bansonyiwe izo sente singa nazisavinga goza singa siri wala singa ndi wala naye bansonyiwe bambi banziriremu omusango gwange guveeyo bagugale ate takyajja na mu kooti takyajja complaina takyajja yes kale katumalirize wano enaku z'omwezi zigenda kubeera 7 Desemba tugende Busaabala bala bagita bati eyo ino wano saasoma nnyo bala bagita ni yeriddawa Pikini Lounge kigambo kiwemula kiriddawa nga sikiraba wano location yino olaba nakakono kakusinga okusongawo Pikini Lounge Busaabala Pikini Lounge Busaabala wetugenda okubeera awo akakabala bayira kaditacha nini kakola ku galala bala ya ditacha ngogenda boti ngadde Busala ku beach ngadde Busaba akabala kakannyo Busaabala kekali mu center kokka abala kali eringo kidde nga kwa Navu beach na eno yeri wano mu center yesinga okwakera era bagimanya abantu abasinga bali Busaabala era ne poster oyita awo sawa zino poster weri show yange wegenda okubeera nga 7 bambi mujje mu mpagire mujje mu supporting mbega iridde bamama ne batata bonna basobola bayimbi bangi ne ba TikTok abangi abagenda okubeerayo ne ankoliri puzzle runnabe yampe naye wali muna Masaka munna okimanyize ndiwe Masaka nange ndiwe Masaka abe Masaka mwewamba Kampala kale toyanzike katukulokerere wano nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tukwagaliza kaseera akalungi weraba Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda Bulaaya ng'ogezeseza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala sobola okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.